Ye mutwagaza kimwero nye kibanya. Abana bakuno! Twajjanga wano mu kibitu ng'ate kyabwerere. Naye wano muzze ng'ate n'okusasula musasudde. Abaana bakamuwanika emikono mugende TV egiraba bulungi nnyo. Wanika omukono bw'oti. Mugende TV egiraba. Sipaka TV egiraba. TBS telefayina egiraba. Bagamba munnabbi taba muganzi waabwe. Bagamba nti mutwale eri. Mutwale eri. Kabulengane. Walayi. Sabula ekigoma twendere. Waawe. Ayayayayayayaya. Na wajebane ne samba wakule no na yemu changa kwa yeba saka mama. Abadala ya bera benda. Wajena genda na yoko wengine. Wajabanga kuzokiriza batoka bagoma. Na yeba singa bakiriza sura kaliba kwe. Sura bedi chigambo cha Kiswahili. Amakuru kacho bya midoko bya kubendo. Basina tone chigambo cha Kiswahili. Amakuru kacho bya nachi. Chitufu atari olipotia chitufu waziri atari olipotia mazima pula na chini zanamba bakabula tuwe kifaananyi ky'omwaka kubanga lyaddala ffe omwaka tugutandise leero si bwekiri buli ali wano ng'azze kulaffe twagala ekifaananyi kolaba oti omukono tumaze tutunula eri twagala nga ffe tetuliyo. Abaana b'ekabino bigenda byafaayo bagamba munnabbi taba muganzi gy'azaalwa. Wanika omukono tukole bwoti. Beera ng'asiibula omuntu bwoti. Beera ng'asiibula omuntu okole bwoti. Beera ng'asiibula omukyala ku makyanga agenda nga tomuwadde transpoti. Musiibula omukwasa Bikira Maria bwoti. Nga n'enkuba yatonnya ekiro. N'abeera mulangiti. Wanika omukono banga kuba jambo bwoti. Kati kyenjagala ese fene tutunuddeeyo naye ffe tukkiriza nti mubikola bye tubagamba temutulimba mukikoze temutuyamba olukwe banga akuba jambo bwoti banga akuba jambo bwoti banga asibula omukazi owebbina eddene banga asibula ekyalo ekyebbina kolabwa fene tutunuddeeyo naye tusuubira bituufu temutulimba banga asibula bwati omuntu bwakiraga suuna naye tolina kukkiriza naye tunulayo koza kumukanda abantu wajeyo dabo kola bwoti omukono sikula jambo bwoti banafira bufizi kali amagwa kola bwoti banafira bufizi kola bwoti kale sawa dada omeka tifama kulinde bya abana iba tushitulawo kale ani omukulu muwomya ttooke muwomya mbizi kale abaye mwagala ki binyanya mwagala binyanya kola bwoti omukono gubereyo kikolwa kifaananyi kirandooza kola bwoti kino ekifaananyi kya binyanya kola bwoti omukono nga tutunuddeyo kati buli agala ebiki era mubagambe nti eno show tekwalangiddwa muyimbi naki ne bemulabye tubabawadde nga baffe si bwewaawo babawoomedde
Kuli azo wano kulambazi yatali ne suna beni omukono kuzeetu kulabe kumaji nyumiro okulaba. Kakati njagala tugambe badijja abagambanga bwe ebinyanya tebisobola kola. Twegattira wamu nga bannamasaka tubasimule tubagambe bayi. Mwera bamutulabyeko nnyo. Basaba ne banyabo tuli wano bategeeza tugenda kuvaano ku macanga n'akasana kaase. Abaana beka tugenda bayigula endongo yaffe ey'awaka. Bino kamiliyoni tabyagala ajja banoonya abakube. Kale bano kwa bingi abaana ab'omulenzi abasinza bifaananyi ebinyinyi. Abayi Emma tweyanzanye basabo ne bannyabo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 lwe twalanga ne tugamba nti nno tulibeera mu kisaawe kya Masaka Recreation Ground nga tufunye ekirowoozo kino ne muganda wange Mbazira Tone twasooka kutya nga waliwo ebigambo ebimu ebigambo abaganda ennyo munnabitaba muganzi gyazaalwa abagezi b'engero ne baleeta obutabo Siwa Muto Lugero waliwo akatabo bakayita Siwa Muto Lugero kalimu engero zonna ne batubikulira ne batugamba munnabitaba muganzi gyazaalwa oli n'abivaako nagasongeddeeko ategeera biveeko ne tugamba nedda bwe tubanga tukeera ku makya tugenda tusaba Katonda ebintu n'abituwa bayita enteeka tetugiropera Mukama Katonda munnange Mukama Katonda tumugamba ng'ennaku z'omwezi 8 tugenda Masaka wadde nabitaba muganzi gyazaalwa feka tugende Mukama Katonda tugenze kubanga tukimanyi nti eri ewaka olaba tujjuza Kampala gye batatuzaala enkoko y'omukyalo olaba ekoko limire Kampala enseera ne zijja naye tazirinyira nezireka enseera ne zijja ne tuzitunuulira naddala nze nenzireka tugamba babulani mulinyire kakati nno bwetyo bwetusazeewo ne tugamba nedda bwe tuba twakikola eri lwaki ewaffe kigaana Mukama Katonda tumwebaza olunaku olwaleero ti abantu bazze mu bungi mu kisaawe kya Masaka Recreation Ground bannanga abantu bajjudde twayitanga ku kisaawe kino nga tusoma nga tulengera ba Eagles nga bajjuzzaawo twayitanga ku kisaawe kino nga tuwulira aba Paulo Kafeero bali muno bayimba ti ne leero navuddeeyo bukunja gy'emutanga zijanguya n'ejjita zize kutabaza njiri nafuuka muntu mulamu baana ba Ssebe yali omukonyi w'endigi zonna ndipo nazigala munnange otyo so enteekateeka zino sofanga bwe zikyali bwe kyobamanyi abantu bangi olwedde ekisaawe kijjudde ate wabweru layini egenda ekola bweti eringa ng'omuguwa gwendiga muguwa gwendiga so bwetyo tuli mikwani gyaffe twongera okubebaza ye 99 ali ku ssaawa eno ku TV ng'olaba ffe tulina bingi byebagamba tubagamba mwebale nnyo mwebale eddala naye naffe basajja bammwe be muwagira tetutudde bingi bikyajja era bingi bikyajja era waliwo n'ekipya kye tugenda okulangirira anytime soon n'olwo obugambo obwo obutono mwebale nnyo mwebaliye eddala mwebale ababadde balowooza nti nno tebagenda tuwagira wo muswaddewo bazze bangi ekisaawe ekijjuddewo kati era abantu abo balina bo kye bataamanya nti ffe omusingi gw'ebyaffe twali tugukola twasooka kunyweza waka twasooka kunyweza wano nze mukulu wo kanzitanyeewo tunaba kutanya Kampala fujjo naye tukozeeyo ffe twasooka gulawundi wano ate nga mu byafaayo bya industry eno bwe batakumatira Masaka oba olimba mu art industry eyaggwanga Uganda mwe tuwangaalira bw'oba nga tolina fan base ye Masaka nga tusubscribingako kubaako kyojjako kiwera oba olimba era by the way n'abatazaalwa Masaka balwana nnyo Masaka ebeere nga bagirina mu ngalo byaddala birabikanga ebyokwesuddiya n'ebituufu kale ate ffe ekyenjawulo kye twafuna ku basinga ab'e Masaka nti ffe twasooka kunyweza gurawundi wano ewaka wennyini era abo abantu boolaba tebatuwulidde wiikisi 2 emabega byadda jasikali lwakubanga bamanyi nti attention ya media yo yalwawo buli kujja nga mukyalimu embeera bagamba naye bano biki naye kappaka olwaleero so twasooka kunyweza wano kati ffe byonna betulaba wano
bya bulijjo simawulire. Kirabika kati ekibuuzo sana kibuuza abantu abo abajja naye ffe tulowooza bwe tutandika okulowooleza mu bigere byabwe kirabika tulina ebyenjawulo bye batulabamu bye batalaba mu balala nange anige egambye ndi osaana kubuuza bo. Andi kakati ffe ekyaffe kireka kisukka obususi binge TV personality oba radio personality oba media personality ffe ekyaffe kireka kigaziimukko concept yaffe ngazi esinga okubeera obubezi. By the way singa nammwe mutwala obudde ne muteekawo ku radio gye tukolera nga tukola nosaako kyabbasanga mwendi naye mba sinayogerera ogiwulira n'ogamba oyo omulenzi bw'oteekako embuutikizi nga suuna mwali era ogiwega kati eyo swipa yagikubyeyo ne bw'oba tonnayogera bigamba yajja oyingidde tukuwulira gwalimu ffe enyiga yaffe ey'amapensa Mukama Katonda agirinako olugalo oluba talunatuuka Mukama Katonda anyize pozi ng'anyize pule ng'anyize riwayindi forward bwe bityo. Alabyeko DJ Roger ne Stuart nga bakulinga nga bakulaga nti n'oli kabaka waabwe and the video was trending so much. How did you feel nga bwabe Masaka? Kiba kirungi ekigambo ng'ekyo bwe kiba nga kyogeddwa ng'oli akijja ku ntobo ya mutima tekiba kibi nga respect nange naye abanga nabo balina obulungi bwe batulabyemu tububeebaliza beebale nnyo beebaliye ddala nze ndowooza nti ate ye Silky Stewart ate ye omu naye kuba abayiza we zino interview musaana munoonyeko Silky Stewart oyo kuba ye bino bye muli mu kulaba kati ye yabiraba dda yabiraba dda nga tukyali Masaka. era Silky Stewart omu ku badijji abaasooka otugamba nti naye busajja mmwe muli bakabi nga tukyali eno mu kyalo. Bino bye tunyuma ebya 2012 wano mwenyini mu kisaawe nga wabeerawo kivulu kya radio ng'ajja ne Silky Events ono bamuyita ziza bafana mukimanyi muli bakabi mu basajja kakati obulaba ono y'omuku tekwabolanze niwe obulaba okimanyi ndi mu bibulo ebirala bapurezentas abalala bano kwe balanga kwe basibidde akaguwa nga be bagenda okukiggala okitegedde muli bakabi muyina emmandu ezirinnya muyina bakatonda babaliko tuli mu kubeewoonya mukuŋŋaaniza abantu bangi tukuŋŋaanye wano twagala kulaba mbazira tono ne Sona Ben twagala kulaba bano abasajja abava e Masaka obukozi ekyenjawulo ekiriko leero mu Masaka eno yesho erimu abavubuka nga temuli muntu asusa aweza myaka 4 eno yesho erimu abavubuka nga bawera emitwalo 2 tugiwezezza wano mu kisaawe kati kitegeeza ensi ekyuse abantu abali mu kukyukirako ensi osobola okubategeera ensi eri mu kukyukira ku baddala ensi eri mu kuzuula baddala ensi ebadde ekoye badijje abakuba abanigeria badijje abakuba ki bano be batutumudde ekintu kakati kankubulire wano kyobola nti tewali muyimbi ayimba bandi nabo baganda baffe naye eno show eri about muliro ya kinyaanya ekinyaanya kitegeeza bw'okisuula mu butto booti bw'otajjayo maaso ekyennyanja bw'okisuula mu butto n'otajjayo maaso oyinza obutasigaza maaso kikutwaliramu bano be bataata binyaanya ate ffe bayimbi b'ebinyaanya bannange nga temunnagenda abasajja batukoze ekizibu tubadde tuli wano eno abaana baabano bino ebifaananyi ndowooza abadde bagoberera show yaffe netukozesezza waliwo laba omuliro omuyaayi kakati bano abaana tugenda bakolera ki abange mwagala ki tubakube oba mwagala mbisi naawe gyebala webitungulutungulu oli wa binyanja naawe kiki ekiriwo kiwadde ekyawano tuddawa gwe kyoba omanya yadde gwogamba kiwedde naye ate abantu bakyayingira bayitirivu layini eri ezinga nga wagongolo eringa omuguwa gw'embuzi guleke sigwobadde ogamba togamba embuzi teziba namiguwa kale ogamba mbuzi naye mu mutima gwo mulimu mbuzi lwaki mwasazeewo kiteeka ku Mother's Day? Of course luno olunaku alina muneffe twayingirira nnyo Mother's Day naye twalowooza abantu baffe bano
twatunula mu mwezi gw'okutaano guno tugamba tulinde mu wiiki eno esooka nga yakugira bweti twatali tulowooza nnyo ku mwezi gw'okuna ne tugamba tujje mu mwezi gw'okutaano wiiki esooka olw'essande ne tumaliza nga lugudde ku Mother's Day naye ate era ne tutubeerera bulungi kubanga buli ali wano alina eyamuzaala nange lina eyanzaala Suna alina eyamuzaala nga naye boolina eyakuzaala. Masaka kiwedde abantu b'e Kampala abasaba mu kisaawe ky'e Kampala Namboole. Obuzibu bwa Namboole kakati edda kati kino ekisaawe kya Masaka Recreation Club kirina njawulo kino Namboole. Ekyokubiri kikino Namboole tekeesa. Tetwagala nnyo okukola mu bisaawe. Namboole ekeesa. Namboole bw'eba ekeesa. Ntera okulaba abasumba abakeesezaamu. Abakoleramu overnight. Kakati bannayuganda tubasuubiza nti ekeesa mutuweemu akadde tumale okukola okukirowoozaako bulungi tujja babuulira kati tugenze luddawa kasita tunafuna assurance nti ekeesa kuba ffe disika yaffe ogikuba n'olekanga n'ennyamfa z'ettaka zizzemu zegasse tuvaamu ku makyanga akasana kaaka emmoto yaffe badijja b'e Kampala abagambe eno mwagala nnyo banafuyizayo mugendeeko eri e Kololo naye e Kampala tubikozeekoze bulijjo mutubanja kudda eno abamu badde balowooza ne twava tukozeeyo emisango kuba bulijjo tuli eri tuba tulugunyiza eri ne bagamba muno bagendeko e Masaka ewaabwe ekolona ekivulu kya Fireboy kyalirwa abenge bannange ne weyita Fireboy sayita ensi yalaba nga nze ŋŋwanidde okuba ensi we yalaba omutuufu akoze atya Fireboy omutuufu talabise teyalabika bulungi nga nnyini sho bwe yalibadde kati gye byaggwera nga biri bwe biti ebyana bino naye Suna Ben kati kuba trending abasinga okweyita kye batali okugeza neeyisa ki kyesiri weyita Fireboy nga tegwe Suna Ben obinyanya leetayo ka vidiyo nga ngamba nti nze Fireboy ntuuse nnyingidde mu nkubira enduulu wagendako ne ku Twitter n'owandiika abaana ne bakuwa babuuza abaana oba twatimbye Fireboy bw'obanga oyogera ku Suna Ben mwogereko ng'abantu abalina kye bakyusizza mu Uganda ekyebinyanyanyaanya obadde okimanyi sebo nze ndi wano okuwerekera ku bana abasajja nga mbeetega bwetezi nze omanyi mu kwetega buli gwembeera naye alina kuba waakabi olw'ensonga kati bano be balina audience gye neetaaga kati akubye kisaawe kiramba bwemba nange sebbanga nze omu kuba ali kwenesha y'abasajja ab'amaanyi ababedde ntegeeza nange ndi waakabi kati nnyina kwetega ku bano bwe tuva wano tuddawa olubano tugenda wa Faada Ngobya kwayo tugenda kusula wala ino gendako wali ku malaalo ga Faada Ngobya okwongera okwebaza n'okwongera okutugaziyiza ate bino bye bagamba nti mwakka mu nnyanja nze mbadde njagala mumpe ku mukisa ogwo nange nyingire mu nnyanja mbalame tugenda wali andi olaba kukakkata ennyanja ziri wangi kumakyakaerayo nedda nze kyenjagala mwe mumbuulira amazima mukozesa ki bannayuganda boogera ebigambo bingi ababaana okwo si kuloga bagigemye kosakyo gema enkuba omugemi w'enkuba yali omwabiteki naye ani yakoze ku nteka enkuba baze wagambye kwogologa enkuba osawesodya mbuga ogenda okuloga enkuba etonye abadde etonya neyagane mu ddakiika 5 egenda kukya tekedde atwale tutwagala etonyere ddala kati ate mbere butabaawo singa kati ekyatonya sebanga batugamba ozimba kalina nawe ologerawa ekyo kisa kya Mukama anti wulira waliwo ekiseera watuuka Mukama n'adda ku saidi y'abanaku Mukama ayagala nnyo abanaku era Suna Ben ekindeso wano bintu ebi tibasajja mmwe muzze mwerandiza mwekka olw'embeera zammwe nga mulina empisa tukakase eggwanga tyomuntu osobola kuva wansi n'ova mu nfuufu n'otuula n'abalangira nange nenambakamba werekere neetege ekyokubiri Suna Ben oli mwana w'eka nagenza okuwulira mu interview gye wakola emu ng'ogamba babaziika Kalongo nze ndi w'ekya Nasanja Bukobogo ze ensonga ezimu ezindeese nti tawuni yaffe tugattayo ekaliisizo ate oluguudo tulukwata ku ki ku lumu ne ŋŋamba Suna Ben waba waakabi wamu n'embaziira Tony nange sebbanga nga nva Masaka etegeeza Masaka tuli b'amaanyi bwe mbawerekerako ffenna ne tugatta amaanyi ago ne neetega ffenna tusigala tuli b'amaanyi egy'emirambo giba miramu tuba tuzuukidde mbeebaza baganda bange mwebale butaswaza kitundu kyewaffe Masaka
ne mulaga ensi nti Masaka wava abasajja ab'amaanyi teri munene ava Kibuga mumbuulireyo ataani tannalabika alabika ajja kujja buzimmaase teri munene ava Luweero ataani